Moving on, nga tuvuddewo nga bwe nagambye, congratulations once again era omukulu amanyiddwa nga Dax Katero omuyeruba. Dax Katero omuyeruba eyakuba one of the hit song eyasinga okukankanya eggwanga lino neefuuka theme buli wantu wonna gye bayita ebbaala n'ennyimba endala nnyingi nnyo zazzaakuba. Finally mukama yayanukudde essaala ze n'amuwa omwana. Ladies and gentlemen, omwana aba kiba kirabo okuva eri Katonda, from the heavens to earth. Era buli muntu alina omwana amanyi kyekitegezza how beautiful it sounds, how beautiful it feels. So nako lwaliro tumusazeeko kawo makage netugezaako okwogerako naye. Yesterday nakugambye wali mukalebule munasinga ali bamanyi babisalaasaalongo bla bla bla, kumbe yayita nabakubanga kulakingaza. So twogeddeko n'omukulu Dax Katel netugezaako mubuuza, tetumubuuza ekiwulikika kubanga yazadde, batumubuuza kiwulikika kitya okubanga oli taata, and who is a father figure mu bulamu bwa family eri omukyala n'omwana. Nagezaako tunnyonnyolera obuvono obwo. Kyetagala kuggayo no kiri kimu because he's a learned fellow. By the way, batamanyi Dax Katel yasoma mawulire. He has a bachelor's degree in journalism and communication. Sasika mulabao nga yetamiza, but musajja mutegevu yasoma ekisooka ekyokubiri. He has ventured into football management. Oyo amanaginga abazannyi b'omupiira. Oshegedde bunyo agent w'abazannyi b'omupiira mu ttiimu ennene mu nsi yonna. Oshegedde bunyo ng'abaana abajja wano n'abatunda mu ttiimu ennene ne beefunira kasente. So he is not just a mere artist. Oluusi mulanga atali ku stage aba alina ebirala byakola. But one of the things highlights byayogedde agambye officially enywanto yajandize over erinnyiniyo bulijjo abadde amulinze nga ye just steward mukuumi. N'agamba naye si kirungi bantu kutunuulira taata just nga taata. Nibagambe ekitiibwa kya taata kubeera waawo ng'asitula omwana school fees no. Agambye waliwo hidden meaning, waliwo hidden ebyekusike bingi nnyo wansi eyo ebitegeeza omuntu okuba taata. Ne mugamba Dax Katel tunnyonnyole. So that reason sigenda kunnyonnyola Dax Katel biki byayogedde kuba taata. Kwanze nkimanyi kati gwe atakimanyi naawe waliyo nga tomanyi buvunaanyizibwa bwo nga taata, naawe omwana nga tomanyi taata kyeki naye ng'oyinza okulowooza, oyinza okuba weepiicapiica oyagala kuleeta mwana munno mu nsi muno. First listen to Dax Katel otegeere taata yaani era taata akola kyewaka era taata obuvunaanyizibwa bwa taata mu bulamu bw'omukyala oba omwana n'oba obwa nakawere bwe buliwa. This is Dax Katel for you. My name is King Smith. Okyali ku big macha nagamba nti nagukuguka alinamu doctorate oba alina PhD mu ggwe. Ate abantu twesanga mu avenues za njawulo, si bayimbi bokka, abantu bonna. Nze nina abantu bemmanyi abayimba ennyimba z'omukwano ne bayimba n'ennyimba z'emikolo ne bajja ne ku mbaga z'abantu nga bo tebakubangako ku mbaga, naye nga yagumya abafumbo era yabawaana n'obbayo yababulira n'obbabuulira, naye nga bw'omubuuza obwe takola ki tamuyina. Ekisinga obukulu kye tulina okumanya nti relationship, omuntu yandibadde afuna omuntu gwawulira nga kale byonna bikomaawo. Olw'ensonga ebirungi tebiggwaayo, tebisobola kuggwaayo. Eno ensi kasookedde etandika kubeerawo yaliko abantu abaali abalungi era nga nabo balaba baki balungi, ne mu maaso era mu kujja bakyabakola ki bakyabazaala, tebasobola kukoma na bulungi. Naye kirungi nnyo okukimanya ekyo, abantu abasinga tebakimanyi ekyo. Bwe bw'otambula mu kuba ojja kusangayo abantu abalungi, naye njagala omanye nti abo abalungi abali mu kuwona tosobola kubamalayo, tebasobola kuba babo. Kati wandibadde ofuna omuntu amaaso g'okugakoma, kubanga olina okumanya nti enkyejja buli muntu gw'oyitako mu kkubo nga mukadde yaliko omuto. Kati naawe leero oli muto, enkya ogenda kubeera mukadde, naye bino byokola mu buto bigenda ku reflectinga ku bukadde bwo. Butereevu directly biri reflectinga ku bukadde bwo. Bw'ozaala abaana abangi eno responsibility zijjakera ku makya. Nga tosasobola zikuvalinga, like it or not, kyekiva mu kyo. Bw'oteeka ennyama ku ssigiri, like it or not egenda kujja. Ate ng'ekizikiza tekivaawo na kizikiza, ekizikiza kivaawo na kitangaala. So ebintu ebirungi mu bulamu, yagala kuhavinga family ennungi eba yakolerera, eba ne sacrifices, ebamu okwerekereza. First time father, naki kyoyinza okuwa entanda eri eyo bataata? Nze kyenyinza okugamba nti Katonda alina ebintu bye yakola
nga tetusobola namukoshoninga kubanga kyemmanyi ekitasoboka mu bulamu ye Katonda okufa, sigadde byonna bisoboka. Tebajja kukera ku makya babeerewo station emu etubikire Katonda nti yafudde. Tekijja kusoboka ekyo, tekijja kubaawo. Kati Katonda alina reason lwaki yakera ku makya n'akola omukyala n'omwami ne bazaala omwana. Omwana oyo n'abeera nga omukyala yamuterese mu nda ye, kyokka naye ate n'amuzaala n'abeera nga ate alina mannya ga musajja, n'abeera nga ate ali ku ludda lwaki musajja, yandibadde abeera ku ludda lwa mukyala. Kitegeeza taata olina roles nnene z'olina okuzannya, naye ekikwewuunyisa role ya taata gy'alina okuzannya mu kubaawo kwa family neekusike teri mu limelight. Neekusike abantu bamanyi school fees, abantu bamanyi kulabirira, tekikoma okwo no. Ebyo n'abasajja abisuddeyo gwe naggamba ne batabikola, abakyala ne babyekolera bokka. Abantu abasinga ffenna abakyala be batuweeredde ne batusomesa ne batubeezaawo mu bulamu buno. Naye taata ekintu ky'alina okuyigiriza omwana nga taata yayigiriza omwana okusaba. Ne batuuma amannya ago ate bwe balika ate siri jjajja. So bajjajja balina okukola ki? Tannalifuna. Bajjajja balina omuwa linnya eryo. Naye lino lyo ye Shafi. I'm so happy because, man, I've seen Dax Katel from way back from school. We've been bad days, we've been bachali. Abadde wa kukido wange yo. So, man, congratulations once again. Dax Katel omuyeruba. Officially, we have someone to call you daddy. Omanyo yo guy mwana, abana abato bamwagala nnyo. So it could hurt him okubanga abana abato najagenda bamwagala nnyo, bamuwa vibe naye nga ate wadde waka talina yagenda muyita taata. Bagamba kulikayo taata, basuza taata. Man, yo. So it's a very beautiful feeling, very nice feeling okubanga at least katimane. Kudos upon yourself, jobless, and we can't wait to see linya lyo zibuzimu zungu muko, but we can't wait to see okuza omwana Dax Katel, because I know you're a good daddy. And congratulations once again to Momo 19. Yeah. Chakabinyola jump upon yourself. So in the same interview I had so many questions to ask. No nagamba nti wano obudde butulimitinga muko because of tubane time schedule ate programs naziba inogenda maaso, but twogendeko ku ne Dax Katel about faith, ebyenzikiriza ne religion. Manyi musajja musiraamu ate tuli mu nsonga za kisiibo, tuli mu swaumu. So salamu alaikum eri abasiraamu mwenna abasiiba, era nyongera bagamba nti Ramadan Karim wabula inaku ndooza nga 10 ku 12 awo okulaba muno omwezi guno tugukuba oluku mutwe. But Dax Katel wali emabega Sheikh awa yavaayo n'abaako byayogera na expressing obulumi bwe eri omuvubuka ono obukati right now taata eri omwami ono, omwami wa Momo 19. N'agamba muno ekimu ku bisinga omuluma tino Dax Katel amanye eddiini, musajja musiraamu agirespectinga, n'ekisinga omuluma ate byakola biyinza okuba bivoola oba birabisa eddiini y'Obuyisiraamu. Kati n'agamba nti nno yeye kyandimunyumidde nnyo Dax Katel kubanga agezaako kale okuyingiza eddiini mu bintu byakola, ajje mu biri eby'obutamiivu kubanga omwenge guli agendesa eddiini y'Obusiraamu. Kashakola yogera ebintu bingi nnyo mu bijjukira. Naye ne tugamba Dax Katel tunamufuna tugenda mubuuza ensonga zino zonna. So leero we had a golden chance okwogerako ne Dax Katel. Naye Dax Katel abadde mukambwe mukko, tabadde wa kisa. Agambye abantu abaplayinga Muhammad abagala okwefuula mbunno yempeke ya nabbi yasigala ku nsi begendereze, buli omu amanye eddiini ye, yamanye engeri agitegeeramu, yamanye engeri ategeeramu Katonda we. So n'agamba nti nno olaba nabbi yennyini maama we teyali musiraamu, kati lwaki Sheikh avaayo bakimbi mwogere ebintu eddiini no saagala nnyo byogera. So katugende wa Dax Katel ayanukule Sheikh ono ku nsonga z'eddiini n'Obuyisiraamu nze zitategeera nnyo kuba siri musiraamu, naye yagamba mbu omuluma kubanga oli bwotyo era nakusabira otereezeemu. Seeka njagala kumuwa obubaka obumugamba nti munnange eddiini teri yagiyiga n'agikola ki n'agimalayo. Teri Nabbi Muhammad yennyini sallallahu alaihi wasallam maama we teyali muki, nabbi boolaba tabala bajjajja be bana nga bonna basiraamu. Ne bw'ogenda ku bijja byammwe n'okeberayo osobola okwesanga ng'oli musiraamu nnyo naye nga bajjajja bo muva si basiraamu. Kakati ibaada ezimu ez'Obusiraamu singa oba ng'ozituukiriza ng'ozikola tekize ziraga nti oli musiraamu. Obusiraamu si bwa byambalo, obusiraamu bubeera munda muki, bubeera munda mu ggwe. Onoobulirira otya abantu abatamiivu nti no bannange omwenge mubi,
nga toli ngabo si nti nno ogunywe sinywa mwenge era ekyo abantu bakimanyi naye oluyimba olwo tebaategeera amakulu galulimu baga nti toofa n'omulimu gwamulema yali looya ku mulimu baamugoba ekyagobya toofa kwali kunywa kitegeeza tonywa kirike amakulu agange njagala ngaleete nga ngambazza nga kuwa obudde okugalowoozaako ennyo otegeere omanye ebigambo by'abagezi tebibeera ku lubalaza bibeera mu kisenge buli omu bw'ajja bw'akiraba bw'akintapulitinga naye ate akiwadde obudde n'akitegeera amala n'akinnyonnyoka so obusiraamu tuleme kubutiisa bantu obusiraamu ddiini ya mirembe ddiini ya ssanyu nnyo tetubutiisa bantu era waliwo gwe nasanga bagamba amasomero g'abasiraamu bakuba embooko ne mugamba si bwe guli ekyo wakiraba bulala naye walla bakola ki bakuba naye onootegeera otya tuyise mu bulumi onootegeera otya kakati tewaliwo alina ntuuko ya munne ku ffenna abali wansi w'enjuba wano tewaliwo alina ntuuko ki ya munne wabula ekisinga obukulu kwe kumanya nti eno ibada ya busiraamu eno nno teyeetaagisa kino kyetaagisa nekikolebwa ate mu butuufu bwakyo naye nga nandyagalisa abantu okuba nga omuntu atleast yandibaddekoko n'omusiraamu mu nnyumba ye bweri sijja kuddamu bagamba dda mu luyimba taluwoomya so for that sake munzikirize embeebaze okuba muno omulabyesheno okuva gye twatandikidde mpaka ano wennyininyini allow me nga obeere wakange yagala ofunamuko kaca yagala gendako mu shortco lonko nedaba lonko sijja bageza shortco so that we can go into a short commercial break bwe tukoma tugenda kuba tuleeta we have an exclusive coming through naye wali kalebule ebyaddanira ne kamino bikyagenda mu maaso akasente kabayimbi katandise oleetawo obuzibuzibu abakazi bagamba abasajja bagabanye sente nyingi okusinga boso who's fooling who ku sente zino bilioni 5 government zeyafulumiza mu nsako y'abayimbi ebyo nona wenkomawo let's go in for a short commercial break. This is Access. My name is King Smith. Tovao.